Coming up on SE Media. Abana bana abafa, they are not brought to book, for example, nti omwana afudde banoonyereza ki ekimuse. Ebyo nabyo n'abannamawulire tebakyasobola kubyogerako. Kati ffe wano ku SE Media ensonga katuzisimenga bwe ziri. Waliwo documentary egenda okujja mu maaso awo. Tujja babulira ebinaaba bisingako. So, bafa. Abannayuganda abaana bafa. Abaana bangi benjogedde nabo bambulidde gundi zaabwe nenfuna questions zaabwe. Makubo ki ge bayitamu nga bagenda ekyo kibuuzo. Yaani avunaanyizibwa. Ye lwaki bagenda? Tusookerawo. Tusookerawo. Lwaki bagenda? Abaana abasinga 85% abasinga ogenda mu nsi ezo kuba tulinayo kati emitwalo egiwere 16 egy'abaana abagenda. Twogera ku Gulf countries zokka oba We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu tebirimu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Manya neddoboozi Nabulime Esther SC wano ku Atalk with SE Media Uganda tuli mindset change olunaku olwaleero nkubuuza kugwe nawe osinza okubanga otulaba bambi webale oli wano Uganda ku butaka. Thank you so much. Oli Dubai, Qatar, Gulf countries wonna babuuzaako bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Oli Canada, oli UK, oli USA, mwenna mbabuuzaako wonna wooli Europe at large. Mwenna mbabuuzaako ne China tulinayo kyali waffe mwenna mbabuuzaako wonna wosinza okubeera nga otulaba. Thank you so much. Wano mu Uganda kaweather kakyali awo omusana gwaka baddiya omusana gwaka ne katusabe ate oba oli awo tufuneyo ekiro ekyenkuba mu maaso awo naye ng'omusana gutuli bubi. So nga mbagambye at the beginning nti tuli mindset change era nga leero negatiddwako omugezi munnamawulire omutendeke ate nga byonna yabisoma SSEGAWA Douglas. Okay? Nsanyusa okulaba SSEGAWA Douglas. Nange nsanyusa okusanga SE. Omanyi oli kyali wange. Nange esi oli kyali wange teri ekyakiwakanyiza. Kati we male naku 3 nga sikulanyiza ogamba eradde. Nyoge maama. Oli otya? Sigamba SE mbaddeyo. I'm very fine, I'm doing good. Tulyeyo wansi tukola work kyensobola okugamba. Tewali kirala. Tewali kirala tukola work. Ebitambula kyo kitambula. Ekikono nga bw'okimanyi kyensobola okugamba nina ensonga lwaki kitandise n'ekikono waka waffe ono ffe bannamawulire bamuhontinga nnyo kuba tebaagala kubalabisa ng'engombo y'akati bweri. Tugenda kukola tutya? Naye nga tujja kuyitawo. We have to manage. Naye ensi esobola okukola watali bannamawulire. Esobola esobola okubeerawo. Because media is the fourth estate of this actually of the global. You get. Tuli bakunango ojeko judicial executive ne legislature. They need us whether they want or not. Yeah. Era bakola ebikyamu we shall put them out. Especially we actually who are specializing into investigative journalism. Tujja kubireeta nga bwe biri no matter the bribe. Omulabi ali ku SE Media Uganda nzo kwata kitegedde ekyo kyogambye. Professionalism what? Okay, professionalism as in okugukuka mu namawulire anoonyereza yeah, kati bangi gwe mumanyi nnyo abanoonyereza bannamawulire batono kwa baba bariskinze n'obulamu bwabwe kyobola basinga eyo pa department bagitya y'abantu bavumu. Douglas nga abanywedo mubitegedde abatali bitegeera naye mubitegedde. So olunaku olwaleero tugenda kukwata ku nsonga oba oli awo ffenna gye twetaaga okubaako kye tugimanyaako. Ng'ensonga eno twatudde wamu ne Mr. Douglas n'abaako kyaleeta on table. Ntuga okay, tujja kireeta right? Era nga ali mu kukola okunoonyereza kwe. Naye tuyinza okukola introduction mwe ensonga gye tugenda okwogerako
naye gwe wekumire ku S media ojja kulaba okuba wegenda okutandikira okuba wegenda okukola sheno paka lwenaggwayo because ali mu kunoonyereza tuli ku nsonga y'abakadaama right tuli ku nsonga y'abakadaama esi namaze okwegendereza nti media esirise kale ffe bannamawulire tusirisa bannamawulire twagala wali luseke awo tewali luseke bannamawulire basirise media companies eziri mu Uganda zisirise kata n'empapula z'amawulire naye esi kituufu abaana bakyafa abaana bafa nina vidiyo eziri muno njogedde ne bakadaama ku lives ez'enjawulo kituufu abaana bakyafa bw'otunuulira eggwanga lya Nepal mu 2017 if I'm not mistaken batta omuntu waabwe omu e Kuwait ne babolishinga okuexportinga labor mu Kuwait oba ontegerekeka naye ffe abannayuganda abaana abafa gavumenti nesigala nga elawinze ekintu kino okgenda ate nga tekiri very authentic bagamba nga basayininze bilateral agreements but how effective are they abaana bano abafa they are not brought to book for example nti omwana afudde banoonyereza ki ekimusse ebyo byonna bannamawulire tebakyasobola kubyogerako kati ffe wano ku S media ensonga katuzisimenga bwe ziri waliwo documentary egenda okujja mu maaso awo tujja babulira ebinaaba bisingako so bafa abannayuganda abaana bafa abaana bangi benjogedde nabo bambulidde gundi zaabwe nenfuna questions zaabwe makubo ki ge bayitamu nga bagenda ekyo kibuuzo yaani avunaanyizibwa je lwaki bagenda tusookerawo lwaki bagenda abaana abasinga 85% abasinga okgenda mu nsi ezo kuba tulinayo kati emitwalo egiwere 16 egy'abaana abagenda twogera ku Gulf countries zokka oba Gulf countries zokka because challenges ziri awo bali balina amateeka gaabwe gabafollowinga atamanyi Gulf countries mwe muli Qatar mwe muli UAE mwe muli Oman mwe muli Lebanon mwe muli Saudi like that ezo bwezityo ye Middle East balina amateeka agabafuga the Sharia law rules in their place kati abaana bano ki ekibatwala kati soke tuve mu Middle East tudde kwa ne Uganda no kubutaka Yes. njagala nnyo eggwanga lyange Uganda kuba olumu ebirimu binkaabya yensonga lwaki I always tell someone nti ensonga ennyamba zakoma kano ndoza kati mpezeza emyaka nga 10 natekavaako oba ekitegeera so ekikanyambaza olw'ensonga nti njagala nnyo Uganda sijagendayo nyaawo tutandikidde wano Uganda kiki ensonga eno njeyimbyemu ne bannange bwe tukola mu S media emabega eno nzito gwe wenna ndaba bimenya abagezezaako ne babyeŋŋanga balina obuzibu bwe bafunye n'ekyo nze sijja kukitiiririra abaana lwaki abasinga bagenda mu nsi z'abawarabu okukola oba mu kibondo ky'abawarabu okukola one nyinza okugamba tebeemanyi kyemba nsooka nakyo tetujja sooka kutunuulira bazad ogenda okulaba nga rate abaana abasinga okugenda mu Middle East balina abaana tusooke tuve ku kyokuba abaana babafuna batya ye nga tebannaba kubafuna baali kibbo katusooke tutandikiraawo abaana abasinga okugenda mu kibondo ky'abuwarabu in most cases tebeemanyi namukwano gwange nayogedde naye ali Lebanon yaŋŋambye waliwo abaana wano balina digiri zaabwe naye bali mu kusiimula bali mu biyungu kati nanyambako nayinvitingayo omwana omu kweyo live kwennyini omwana oli ne mugamba wali ogenda okukola digiri mu mutima gwo ddala gwe kyewali oyagala omwana oli naŋŋamba si kye nali njagala nakikolera muzadde nanoonya emirimu by'ensomye ne gibula kiva ku mwana kutuuka ata age nga tamanyi kyagenda kukola obuteemanya buno butuleetedde ebizibu bingi mu bulamu buno siiba ŋŋamba nnyo abantu obuteemanyi oba nga kaveera ka sukaali akaweddemu nti kyebuyaga yonna gyagenda okukakuŋŋunsa n'omuliro bwe gulina ogisanga mu kajja okugwa we wali obuzibu obuteemanya buviiriddeko abaana okgenda ebweru Uganda sente nazo weeziri bizibu manyi era kujja kujja Uganda nkiddamu sente weeziri sente weeziri nga weezudde bwe weezuula amaanyi gogwa we gali oluusi n'okireeta ekyo babadde bagenda kuwa
previous episode yo eya mwami gwe wakyaza yayogedde nnyo important gunze nayagadde ekintu ky'okwezuula kintu kikulu era senga bannayuganda mutuyamba nammwe bakadama abagenze sibasalira musango okugenda naye nsaba n'abaana be mukuza mubayambeko okwezuula omulabe ng'alina potential gy'alina osobole naawe ogirera bw'oba muzaddewo yalemererwa tukikkirize yalemererwa issue eriwo kati naawe ozadde abaana ogenda kukola nga muzaddewo bwe yakola ensonga ey'okubiri lwaki abaana abasinga bagenda ebweru baana kati kambasike eri emabega katono ku ky'abaana yaba omwana wamufuna oli bwomu nedda si bwe kibeera wamufuna olina omusajja bano abasajja wabafuna otya ggwe wagenderera okubeera n'omusajja ono bw'oba kituufu wagendera okubeera n'omusajja ono ekikutwala ebweru ki nanti enfuna nanti biki ebyo byonna byonna bw'ogenderera okukola ekintu oba olina okubisuubira nti munnange obwavu bujja kujja njaku omuntu wagenderera okukola ekintu turbulence ezo zonna obukyankalano bwonna obutabanko bwonna obubeeramu abugumira naye era ogenda okulaba ng'omukyala ataagenderera kubeera mu bufumbo era bijja gaana agambe waliwo akabaluka kangende nkola omwami taprovidinga buyambi afeirinze bw'ogenderera esi okuba n'omusajja oba gwe kadama ali eyandaba bwewagenderera okuba n'omwami wo walina by'omusuubiramu gwe tewalina byeweesuubiramu buli bw'onoosuubiranga ebintu mu muntu omulala gy'agenda okukoma okuyiwa era abaana abawala bakadama bali eyo be baasuubira mu basajja si be baafuna mbuzaayo eri ku buteemanya bwe weemanya otandika okubeera ne personal expectations ezizo kikyoweeyagalamu kyoweeyagalamu mu myaka 5 okuva kati otandika n'okubeera ne yardstick egy'etaano kigenda kwetaagisa ki otandika okukola projection siba ngamba nnyo abantu nti bwemugwa mu kwagalana kuno kuba abaana bano ekisinga ogenda obakozesa kulabirira abaana baabwe teri kirala okitegeera single moms ate bakikola with pain era olaba bakadama balina obukyayi si mu comments ne mu video olaba nga obukyayi omwana bwakozesa tebutandikidde ku kyeyo ekyeyo kiri it accelerates the hatred kyongezaamuko kyactinga nga catalyst nga kuyiwa mafuta mu muliro negugujja oba okitegeera ka petrol naye ogenda okulaba nga nti bambi bali very disappointed n'agamba kangende enkuba enkyeyo si kibi kuba kyeyo ndekyo si kigaana naye ebintu byekigenda okuyingizaamu birala nnyo nayogerako ko ne sheeka omu awangaliddeko eyo mu kibondo kya Buwarabu agamba nti omwana omuwala bw'agenda okuba ekyeyo mu nsi ezo ebbugumu lino lirina kye lireeta mu bbo tobolaba obuseego bubalimu nnyo mu baana abo obuseego bw'amaanyi mu bakadaamu nga buli era ogenda okuscrollinga ku TikTok yaabwe nga byowulira dialogues ndala nnyo ne wajja mu gumbi yo yaba alina byakusaba birala nnyo n'oba maybe ozze kumuyamba bwe wali obuzibu oba okitegeera ate bambi ne banguwa mangu baagala okubeera tulina relationship gye tuyita refalling again baagala okugezaako to revamp nti baawe yamudisappointing nga kaafuneyo omuvubuka n'afuna omuvubuka online dating kuno n'alyoka naye amwesiga n'alyoka amuyiwa at the end nalya akasente ke webale nnyo nga zonna omuvubuka aziridde oba okitegeera naye si wenkuzayo mweno okukyali gundi lwaki abaana bano bagenda abaami kubayiwa expectations abakazi bano basuubira mu basajja single moms alaba omwana we alina okusoma n'emirimu ekyemirimu tugenda kukireeta ekyo lwaki n'emirimu mu ggwanga namwo temuli nakyo kituufu it's a factor as well oba okitegeera naye nga zino eziri very cardinal gundi ezo zeezo kuba omwana asobola okubeera e Uganda wano nga alieka nga talina mwana ngaobulamu buthrivinga in most cases naye kati bw'alaba nga alina responsibility y'abaana n'omusajja nga naye yeesuuliddeyo gwa naggamba lwaki abasajja beesuulirayo gwa naggamba ku baana eyo topic bwe tunajja ku baana tujja kujoogerako esi lwaki abasajja they neglect their children. Okay, there are some factors we shall talk about
mu baana nina Yeah, research producer gwendi anakiwandiika. definitely nina research gwendi mukola lwaki abasajja they lose enough very fast to kids nti bw'aba akoye maama n'abaana naye abakoyera ekyo kigenda ku affectinga maama yekka naye n'abaana naye at the end naye kijjamu affectingamu era ogenda okulaba nga bw'oyogera n'abakyala abasinga bagamba nze omusajja yali tatuwa buyambi omusajja ankuba omusajja akola kitya wali mutuufu okuvaayo era sekunenya gwe kadama yenna ali eyandaba oli mutuufu okugenda n'okola naye ffe tetugenda kufaayo gwe kugenda kukola wabula kyojjeeyo mu kukola kyojjeeyo mu kukola tuyinza obutakiraba mu nnyumba gy'ozimbye kyoinstirinze mu baana bo bwe tugenda okumanya kuba ennyumba abaana bajja kugitunda abaana bajja kukola buli kimu kye baagala naye ffe kyetwagala okumanya nti maama waffe yagenda n'akola maama waffe n'atuweerera kati tuli kino maama waffe yagenda mu kibondo kya Buwarabu n'agenda n'akola kino tuli kino ate bw'okomawo by'oyize eyo binstiringe mu baana ebirungi nti omwana alina okukola mu waka wano tebakoowa senga obunyiikivu bwe tukozesa nga tuli ku kyeyo bwe bunyiikivu bwe bumu bwe tukozesa nga tuli mu nsi yaffe Uganda senga esi tuli wala eno wawo factors era kubanga oli ajja kutuya nga twogera alabe nga omanyi sijja kugamba nti Ugandans but wawo group y'abantu abamu ka group k'abantu abamu abatonotono nga oleeta statement ng'eyo yalabanga gwe amuduulidde but it's not the fact nze always tell people tino kale wenkugamba ekintu nga tonaba kuyomba dako mu kisenge ekyo gamba naye omusajja oli kadeka ayinza ogamba omusajja katono kangamba kati akale ganga tekatini katya naye kino ekintu kyegamba nnyo tulina ebigambo bisatu era bw'otunulira mu kitabo ky'abakkiriza Bayibuli eraga nti Solomoni bwe yali asaba Mukama yamusaba ebintu bino mu miteekoteeko gyabyo okumanya n'okutegeera n'okuba n'amagezi byanjawulo nsanze bangi nnyo abalina amagezi nga tebategeera nsanze bangi nnyo abategeera nga n'amagezi tagalina ate kambabuulire gwe wenna ndaba okutegeera si kwa bonna ate si buli omuntu ajja kutegeera oba okitegeera nawe bwe wali ogenda okuba ekyeyo si bonna nti bakutegeera bangi nnyo abaali jjukira bw'oba oyambuka bangi bakusindika nnyo era osanga abaana era njogeddeko n'abaana abasinga nga gamba nze akasente kange ke nakozesa okugenda okujja eno kabe muzadde wange teri ya contributinga naye bankubira nnyo amasimu ate nze mbaweereze nga bwe nali njagala okujja teri ya contributinga oba okitegeera tebagenda kutegeera nga bw'otegeera gwe balekereyo mu kkubo lyabwe gwekola kyoteekeddwa okukola kati ne kino era kyembadde njagala okudrawing eno nti nawe bw'oba ogenza okukola gwe maama ali eyo especially the single moms tunuulira nnyo nti nkoze iye abaana bange bategedde omulimu gwenkola abaana bategeere pain maama mwayita basobole okuvaluinga ssente ezo kati abasajja bajja kuvayo at the end agambe nti ono omwana wange eno biki mulekere mwana we gazidongazi gweokoze paatiyo nakitegeera ekyo kyo kyenkarejinga nnyo era nkibuulira nnyo bakadama mmanyi muyina obukyayi bw'amaanyi obukyayi tebugula mmere ku sowaani obukyayi tebujjaawo kibi ate obukyayi busobola okugobako emikwano ne opportunities ez'amaanyi bataata b'abaana mubaagale bayinza okuba tebawa buyambi naye Mukama alina ensonga lwaki bwekito ensonga ye bwagireeza bwekito Katonda bwakyagala nsiba ngamba nnyo abantu ensi nga bweri omutonzi bwagyagala kuba yamanyi bwe kyandibadde enkya gwe tasobola kumanya yamanyi ensonga lwaki taata w'abaana yatambula n'akuviira yamanyi ensonga lwaki taata w'abaana n'obuyambi tabubuwa kino kikwekisaleeti nze gwe okola ennyo taba abakubukuwa tewandikoze nnyo naye olw'okuba tabukuwadde kikumotivate nze n'okuba ne plans ez'amaanyi n'okusinga ye bakadama abo baswazizza abasajja bangi bwe balese Uganda bazimbye amayumba bakoze buli kimu kyotasobola baweeredde abaana baabwe balabidde bazadde baabwe thank you so much naye n'abazadde baabwe ne batukesa nabo ne baba disappointinga yo topic tujja kugyogerako eyo later on esi twagala tulabe mikutu ki abaana bano gye batambuliramu okugenda ekyo kibuuzo kiri awo ebisingako banyonnyola twongera okugamba nti eno eringa introduction but a lot is coming so tuli mu kukwatakwatako awo mpola mpola ebisingako ke bigenda kubeera mu documentary mugenda kubeera mu interviews z'abaana n'ebisinga n'abakulu abali mu ministry mujja kubalaba bigenda kubeera mu eyo report jukira media esirise kati ffe SC Media Uganda ffe katugugumukiraawo
tetufuddeeyo nkokola zijja kujja kuba nnyingi naye ffe tujja kukitakolingamu eyo embeera kuba gwe mulimu gwaffe tujja kufiira ku mulimu Uganda n'emirirwano yaffe. The question channels. is definite channels kimakubo kimiwaatwa ki abaana bano gye bayitamu nga bagenda. Nyeze n'ensoma report ya Ministry of Labour and Gender kiraga nti abaana abasinga bagenda bagibitira mu agencies oba companies ezitali licensed. Byebino ebibuuzo byange mmwe erimwe bakadama mujja tuddamu mu comments. Gwe kadama ali eyo otegeera otya nti eno company eri certified by the government or by the ministry? One. Ye bw'oba otegedde indicator kyeraga ddala they are really satisfied. Because asobola ogenda ku NASA n'ateekawo certificate ya ministry naawe n'ogiraba nti yeeyo. Gwe kadama ekyokusatu otutte initiative ki ogenda ku website ya ministry okulaba nti company eno gye ŋŋenzeemu ddala eri certified. Kuba yo ministry era bw'owulira abagyogerera bonna bo bagamba twateekayo companies zonna eziri responsible okutwala abaana ebweru. Naye abaana bo they don't care. Balina ababulooka baabwe. Waliwo yagenze mu komenti zange nina half video nataddeeko ku TikTok yange. Nagamba baliwo ababulooka banguya mangu process. Naye ebintu bino ebyamangu bizaalidde banjireenya. Ebizibu ebyamaanyi bizaalidde banjireenya. Kade ekibuuzo kyange era ekyokuna nti gwe kadama tetuganya otegedde nti eno company eri certified, otegedde nti company eri very authentic ogenze ku website, ogirabye nti kweri, osasudde akasenteko. Olina guarantee ki nti eri gy'otuuse mazima ddala wadde company eri certified? Oli safe? Fane ku kya safe omulimu gye guli. Anti buli omu ali agamba omulimu yagufuna, olindamu naye omala n'ofuna. Omala n'ofuna naye omanyi bameka abaana abagenzeeyo emirimu ne gibabula ne bafuuka bamalaaya? Biri mu report ojja kubiwulira gwe nawe nandaba. Biri mu report abaana bagenda abamu bagamba nti batuke emirimu ne gibamenya naga kangende wali guli guba mwangu ogwa prostitution waliwo kati mbeera katujja kukyogerako nanti abamu babeera negibibala bamukoze ebintu okukusima mulimu ki okwanga waliyo nanti wano okwanga kyali wa mugamba jangu wano wakafuna esi nagamba okweba kadda kikasatu gundi wano babyanguwa yizo otakufuna ate ekitayo ye mazi esi maze okulaba ebintu bino nti bw'olaba omwana ono ng'agenze nga tebannaba kusimbula baba orientinga babawulira akasente. Esi omuntu oba ogenda omugulako ettaka lya miliyoni 5 n'akaaba nti lya miliyoni 10 n'awaliza empaka teekawo miliyoni 5 ogenda okulaba nga n'amaaso ge gatandise okukyuka. Ogenda okulaba nga azikutte kati bano aba-orientinga abaana bano nga bagenda. They tell them the money first before the principles that govern the work they are going to do abroad. Omwana agamba kakadde kamu okimanyi nga mbadde mmala n'omwaka Uganda nga sikakutteeko. Excitement eyo abadde ew'omusajja ng'amulekera siringi 8 olunaku. Gwe omugambye agenda ofuna kakadde kamu emitwalo 2. Omugambye agenda kufuna emitwalo 8. Kwoza bwoza bintu nakusiimuula nga wano abadde abikolera bwerere nga n'omusala tagufuna. Okujjako akanaana k'omusajja kalesi ate nga kaliko n'embooko kaliko n'okumukavula ate ekiro agenda kusula teyeebase. That's where the problem comes in. Esi ogenda okulaba nti bano aba-orientinga abaana they tell them the money first before the policies that govern the job. Ate nabo tebalina garanti eri awo nti ogenda mu nnyumba eri specific bweti ya bisenge bwebiti ogenda kukola kino na kino. They don't tell them. Kati omwana kyova olaba bw'atuuka eri n'alaba nga bizitoye nnyo n'afuna akagiga akabaluka ng'ayoola naako bw'aba ddala teyeemanyi kikyali kyova olaba nkuzaayo obuteemanya kino kibi. Kyova olaba nsiba ngamba nnyo nti enjovu bw'eba etambula oba n'ebuboggola terisazaamu lugendo lwayo. Naye ensobi engeri abaana ensobi gye bakola bw'atuuka eyo munne n'amubuulira akabaluka ng'oli ekintu asooka mala akivaamu. That's where the challenge is. Kati egyo emiwaatwa channels biki byonna tugenda kubiraba documentary egenda okujja maaso. Another thing is that how save their lives. Nga naffe mu media batugamba reporting atennajja obulamu bwe busooka. Kati neera naawe omuwala oli awo ampuliriza
omulimu nga tegunnajja bulamu bwo sente zaagalibwa teri atazaagala ngagenda kukolera abaana bange bwebale nnyo ogenda kubakolera naye tebajja kusanyuka bulungi ng'ofuuse mayiti bulamu bwo bwe busooka let your life be your first priority omuntu akola ekibuzo nga mbaawo ntya nga sirina ssente awo nfaawo naye obulamu bwo obusooka bulinako obulilayingidde owange kampuni gye nagenda erinako obuvunaanyizibwa ki obuvunaanyizibwa kampuni bwe gye nakozesa butandikirawa bukomawa ye buba bukomye ngenda kukola ki kyobulaba okunoonyereza nga tonnakola ku kintu kirungi nnyo n'okwebuuza kintu kirungi nnyo abantu abasinga kye batannaba kuwa nnyo budde buli awo bwe weebuuzaako omanye nti engeri ekintu kyogenda okikwata muyinza obutamanya bonna waliwo olugero abaganda bwe bagamba simanya ekijja omanyi kirina engeri gye kinyagamu ebitono oba okitegeera naye after the money that they are going to get agenda okukomawo ngagenda kwejjanjaba omusawo bukadde zonna ziggwewo okumulongoosa waliwo ne sexual harassment ina story y'omwana ali mu Middle East ali mu Saudi Arabia alina videos ze tujja kuziraba ebisingakawo tujja kubiraba naye era nsimbako essira your life first before anything else weeba biganye Saudi tebakulamirayo deka Katonda bwe yali alaganye nti teyalagana nti bakuzaalire Saudi yagamba nti bajja kuzaalira mu Uganda okubanga omukisa guli Uganda ogwo kugaggawala ejja kugaggawala ne bonoogenda n'okuba ebyeyo kakaaga nga teguliyo oba otawaanira bwerere era esi ekibuuzo kyaffe ekisembayo bakadama bakozesa batya social media yatunudde neeno bakadama social media engeri gye bagikuttemu ate baweebudde buweebuuzi ate lesa extent ebayambye nti basobola okugamba nti munnaffe abona kiki ne tufuna engeri gye tusobola weebale nnyo naye olwa bowadom gye baba nayo mu biyumba they resort into this sibanenya but what do they do bakola biki ebyo byonna tujja bisanga mu documentary kadama nga yakuvumye nemmere kulema okulya osooka nodde notuyo omwana akuvumye noweewuunya mwana ono nanvuma ate bangi ebintu ebyo mbyogera mpola lwensonga mmanyi kyekitegeeza naye bambi Segawa Douglas nga babagambye documentary egenda kujja a lot is coming egenda kuba mpanvu ejja kuba ne parts ez'enjawulo but hope tebaleka kyekimu mulimu okusoma mulimu okuyiga mulimu ebintu bingi all the hidden what definitely all the dark pit holes eziri mu ebyo ebintu mu eyo exploitation business mujja kubiramu ebadde tubadde wano ku S Media Uganda atalk with Essie naye nga era ngenda maaso n'obagamba tubeera no ku Satellite Hotel Saasi Chanja Road yes bano balina hotel rooms enungi ate ka center katali kamaanyi nnyo jja wano okooye oyagala wakumulya mujjangu wano balina Satellite Health Club sauna steam bath biki balamu nga basuze mu room wali waggulu nga kumakyo eno ogenda okukolamu obenga ate bannange olabika bulungi zona ebintu parking ngazi buli kimu kirabika bulungi Joyster Fashion Store ono nasangibwa awo ku Nakivubo main gate hama awo nga wakayingira kudde ngoye zonna eza